Liigi eggwanga ey'okuntikko eya Uganda Premier League egenda kuddamu okuzannyibwa olunaku lw'enkya era emipiira ena gye gigenda okuzannyibwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino genda kubeera wakati wa KCCA FC ng'ettonka ne Bul FC era Bul yegenda okukyaza omupiira guno ku kisaawe kyayo ekya Kyabazinga Stadium. We know how they play. We try to do some scouting on them. I think it will be a good game, but in the end, we want to get all the points, and we get competitive again. Omutendesi wa KCCA FC Mike Mutebi agamba abazannyi be bali mu mbeera nnungi era beetegefu okukuba Bul FC. Ono agamba abawagizi basuubire omupiira ogw'okulumba era mumativu nti omupiira guno bagenda kuguwangula. We have to try to negotiate that fight they're going to put up. It's not going to be an easy game. They have always given us a bit of problems, but I think we have enough in our armory to negotiate that challenge. No. These boys have been around. Ate emipiira emirala, Mbarara City FC egenda kuttunka ne Wakiso Giants ku kisaawe kya Kacheeka Stadium e Mbarara, Police FC ne Chetme FC ku kisaawe kya Philip Omondi Stadium e Lugogo, n'ogwa Onduparaka FC ng'ettunka ne Busoga United ku kisaawe kya Greenlight Stadium mu district ya Arua. Maina Mbalirwa, BBSKATI, Gambuuze.